Abatankudde ebyafaayo bya Buganda batukakasa nti Obwakabaka bwa Buganda bwatandika okufuna ekifaananyi kye tulabako kaakano mu kyasa kya 13. Ssekabaka Kintu bwe yakungaanya abakulu b'ebika byonna n'abatuuze ennono musingo ne bakkanya ku mateeka Buganda kwe n'atambuliranga ko ne neeyise n'ayawula Buganda ku mawanga amalala. Obujulizi obw'enkunala obuliwo bulaga nti ng'ogyekingabana y'obuyinza obuyonjo kyateekebwa mu nnono ya Buganda okuviira ddala ewaka okutuukira ku mutendera gw'eggombolola. Kyokka mu kyasa kye-15 Ssekabaka Tembo nga yali ku Namulondo mu kaseera ako yaleegese engoma saagala galamidde bw'atyo n'agunjawo enkola eya bulungibwansi omwala okweyonja okw'ekikungo okuviira ddala waka amagombolola okutuukira ddala ku Bwakabaka. Mu buufu obwo enkyalo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atongoza wiiki ya bulungibwansi ekulembera olunaku lwa bulungibwansi olukuza obulinga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'Ekkumi. Minisita wa bulungibwansi Oweekitiibwa Mariam Nkalubo Nassejje abulidde Katikkiro nti wiiki yonna etandise olunaku olwaleero eriko emikolo egy'enjawulo omuli ensiisira z'ebyobulamu ko n'amateeka okutuusa ku mukolo gwennyini ogunaakuzibwa ku mbuga ya Mutuba 5 ennyanga Mutagwa ng'ennaku z'omwezi 8. Wajja kubaayo omusomo gw'amateeka abakulira eby'amateeka mu masaza saako abateesiteesi b'emirimu mu masaza gonna wano e Bulange Mmengo. Musomo gwo gutandika essaawa 4 gujja kugwa essaawa 9. Mu kutongoza sabbiiti eno Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti bulungibwansi nnono ya Buganda kwetambulidde okumala ebbanga nga n'abazungu bagenda okujja okuleeta kye bayita obugunjufu basanga enguudo za Buganda njoyoote bulungi wansi wa nkola eya bulungibwansi. Njogera mu mirembe egy'edda tezaali za koolaasi naye enguudo nga weeziri era buli ewaalinga embuga nga waliyo enguudo ezigendayo era zino zonna enguudo zimulala ze bakoze ze batakoze gama ze tulina naddala zino ez'ettaka eyo yonna mu magombolola gammwe mu masaza zaaliyo. Ono agambye nti enkola eno teyakoma ku kyakumya buligo bwokka mu bantu naye yawa ne Buganda ekitiibwa ekigikumidde ku ntikko okutuusa na kaakano. Tosobola kuba muligo n'oba na kitiibwa ne bw'obeera omuntu obuntu ng'oli muligoligo ani akuwa ekitiibwa? Kyokka ono yennyamidde olw'okuserebwako omutindo gw'obuyonjo naddala mu kibuga Kampala ekikifudde ekibuga ekisekererwa. Ebisolo bitaayaaya ente nalaba ente kwali ku gundi wano ekololo ente ebinnya ebitabikkiddwa abaana bagwa buli lunaku abantu bamala gazimba mu kibuga tozimba nga bw'oyagala. Katikkiro omusanga gusalidde nnyo gavumenti yagambye nti kyalemeddwa okuwa KCCA ensimbi n'ebikoso ebyetaagisa okuyonja ekibuga kituuke ku mutindo oguyaayaanirwa. Nze wano sinenya ba KCCA nenya gavumenti. KCCA sente ezirina bazigiwadde balina okugiwa sente ezimala naye bateekeyo n'abantu abalina obusobozi bibiri. Ateesa nti enkola eya bulungibwansi egwana efuulibwa ya buwaze mu ggwanga lyonna bannansi bonna benyigenga mu kweyonja n'ebitundu ebibeetoolodde munaku zina bazisaliddwawo mu banka eggere. Ne bulungibwansi twetaaga buyambi abantu bajja batukwatireko okweyonja nayo tusaba obuyambi. Kiki ekizibu ekiri awo? Lwaki tetukola bulungibwansi mu bibuga bya Uganda byonna waakiri emirundi 2 mu mwezi? Olunaku lwange ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'Ekkumi lwali lwakujjukiranga olunaku abafuzi b'amatwale lwe baasiibula Buganda mu butongole mu mwaka 1962 kyokka ne kikanyizibwako nti lukuzibwenga mu nkola ya bulungibwansi lutyo ne lufuuka olunaku lwa bulungibwansi. Samuel Sebuliba agafe ku Spark TV.